tolabangako omuntu oja bandaezi kaneekolere ewaffe tuli baavu olinga yakikwata n'akyambala tokimanyi. You don't know how that is affecting you. Omanyi olulimi lutonzi. Ffe twali tutunda ku masu jjajjaffe yali akola bwati ne bwati. Nze nina abantu bendabye olwaleero nga tebeekolamu mulimu nga bo tebategeera nansi bwetambula. Balina mannya gaabwe nti ffe waffe mba mugabi jjajja waffe ye gundi ne gundi twali b'amaanyi nnyo Masaka yenna yali waffe and what have you nga kyemwakomako n'olwaleero kyemukyaliko. Mwe temwetegerangako temulina kyemwatandikawo ne mutandika n'okwavuwala ne mubanga muli baavu mwesanga ku mikolo amasaati gammwe ebitogi bitandise okugira okukunkumuka wano naye mukyeyita bamugabi mukyeyita mukyali ku linnya lya jjajja lyammwe lyokka lye mutambuza. Society yakulimba lwa linnya lya kitaawo nakati lyoliko. Gwe totuulanga onogamba wali okyegendereza mulimu generation yasooka nga bagagga bataata ne baddakawo ne basikira obutaka bw'abajjajjaabwe ne balabirirako okwo ku baana. Kati ate bano abaana abazze olw'ensonga nti bazze bakyalowooleza mu bajjajja bwabwe especially these big names batuuka ekisa ne babanga baavu naye nga mu bwongo bwabwe balowooza nti bagagga and they think their name still matters. Let me tell you the players of munsi muno abaali mu 70s 80s si be baliwo olwaleero. Si be baliwo ffe twatuuka ekiseera waliwo ekiseera yayogereranga Ssekimwanyi it was a brand name. Nga wano omusiraamu atamanyi Ssekimwanyi abatamanyi abatabaddeyo. And times changed so much. Abaana ne bagenda e Saudi ne basoma bamuzaata ne bajja and what have you and you could still meet your siblings in aga tuli Ssekimwanyi okyabyogera wa like nga byogera tebikyali nawo byavaako dda naye you don't know times olinayo wasigalira. Olinayo wasigalira ffe tuli b'amaanyi nnyo famire zaffe era buli atwogerako ffenna ennyumba eno y'amaanyi olw'okuba mugenda mu mikolo ne babawaana ennyumba eyo tugirabye ennyumba y'amaanyi nnyo abakadde b'egundi ate ffe woyogera ku linnya lya Ssekimwanyi tumanya muva gundide naawe n'obeera poverty strikes you okyali ku kiri tofunangako self-realization to reflecting on who you are. Totuulangaawo kusoma tosuulangaawo kukimanya nti nno life is 100% your responsibility. Agati nno omwavu kyayogera mulumbe abawuliranga akyankalanya olina ki omaliriza ki ensonga ki gy'owunzika naye bajja okugamba tuula self esteem yo yakuggwamu naye omuntu wenna tandika okweyagaliza